the National Youth Convention munange wali ejinja bweti munange bweri mu kutambula era nga Bobi Wine munange ate yasembiyo okutuuka wali jukira nti no yabadde omugenyi omukulu wali ate nga wali nga atuuka era nga wamulabaawo naye nga abadde yetoledwa munange ate ba bodyguard wali wonna komenga shuga nti no security ate ebeera tight wali wonna jukira nti no King Saha molina kansolo kwenkuwekoko wali olabe ekibadde wali ku Bobi Wine ejinja ng'atuuse. Kakati mwattu ate akatambi kenkozezzaako ka King Saha era nga omuyimbi King Saha munnange akyali wali South Africa era nga abadde munnange ate ali mu confirming era mu kitundu kye kimu e South Africa agenda kubeerako ko wali ku Cape Town munnange ate lugenda kubeera ate lunaku wali lwa Sunday wali wonna ebiseera yamani bakyali bange mwena ba Cape Town tujja ku living room kigenda kuba kyakabi Cape Town booking nga tiketi yo mu budde katumalirize wana tujjawo Cape Town gubeere mukambwe nnyo Sunday sure yaman munange gwe alaba jamina tyogi naye nga bwekiti ate bwekitambudde omuyimbi King Saha era nga boolaba omunnange babadde bamazidde okuseetinga wali jjukira nti no kigenda beera hall in quiet as you can see right there buli kimu olaba nga kya quiet entebe za quiet zi VIP zigenda kubeera ate muzigo mwerere naye nga bwekiti ate bwenkinkiseko ate ku mwana mulenzi King Saha wali e South Africa ngenda kubeera nga ate nga nkomawo eyo mu maaso making sure nti no subscribing